Enkya ya leero omuvubuka Ashraf Kizza eyalabikira mu katambi ng'agezaako okutemula omusuubuzi Sam Turyamuhaki aleeteddwa mu kkooti esookerwako eya Mwanga Mengo. Ono omulamuzi wa kkooti eno Adams Byarugaba amusomedde emisango okuli ogw'okugezaako okubba ssente eziwera ddala obukadde 2 okuva ku musuubuzi Sam Turyamuhaki. Wagezaako okukondola oba okunyaga Turyamuhaki Hassan ssente obukadde 2 era nga wakozesa lyanyi. Omusango omulala gubadde gwa kugezaako okutemula Sam Turyamuhaki ng'akozesa eryanyi. Okusinziira ku kkooti, emisango gino yagizanga ennaku z'omwezi 13 omwezi guno ku factory ya Bashir Maize Grain Millers Nateete mu zooni ya Namirembe mu ggombolola y'e Rubaga. Obujulizi obwakafunika bulaga nti ono yali abagalidde ennyondo n'ejjambiya bye yakozesa okutemula Sam Turyamuhaki ng'ayagala okumubbako ensimbi ezaali zaakamusasulwa mu kasoli gwe yali atunze. Mu kkooti ebadde kubyeko obugule, omulamuzi wa kkooti eno Adams Byarugaba tamuganyiza kwewozaako kuba emisango gye gyannaggomola. Oludda oluwaabi olubadde lukulembeddwa mu Caroline Pumwire lutegeezezza kkooti nti okunoonyereza kuwedde era nga beetegefu okutandika okuwulira emisango egivunaanibwa Kizza. Omulamuzi amusindise ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogujja lw'anaasindikibwa mu kkooti enkulu atandike okuwera ennemba n'emisango. Omusuubuzi Sam Turyamuhaki eyasimatuka okutemulwa naye mu kkooti abaddemu. Omulamuzi Adams Byarugaba yeekenneenyeeza ebiwundu ebyamutuusibwako era n'amulagira obutasuulirira bujjanjabi asobole okussuuka amangu kimuyamba okusigala ng'agoberera omusango. Ashraf Kizza yali yaddukira mu disitulikiti y'Ekyotera oluvannyuma lw'ekigendererwa kye okugwa obutaka era ng'eno gye yaggyibwa nga yeekukumye mu b'eŋŋanda ze.